ebintu nga tonnabiyitamu totegeera nti gyebiri. Kati Shalumu yakoze interview ne Zubeda yankutteko. I was touched. Era ero mukubidde ku simu namuga Merry Christmas. Merry chi ensimbi bannange. Abantu babi. Nze abantu bankubira amasimu. Ba YouTube benyini. Nga bambulira Shalumu wali mukwate. You guys abantu babi. Abantu babi. Hey, naye wafunye ekyokuyiga. Abantu bowangala nabo tebakwagala. Ekyabo kyekibalimu okutegeera. Most of the people we live with don't like us. Abantu bateekako bu fake smile gwe nolowooza ati bantu bo wa. Omuntu alaba oli mu kifo kye. Ovuga emmotoka wali ogendeza akabantu abali ku bigere. Engeri gye bakutulamu ng'oli mu mmotoka ozabe kuba tebajagala. Guys, buli step gy'otuukako mu bulamu ofuna abalabe. Buli step gy'otuukako mu bulamu olina otegeera nti olina abalabe. Teri muntu ayagala muntu ali bulungi. Ekyo nkibabuulira every day. Tebakwagala ng'oli bulungi. Olozanna abantu ebituwalanya binene. You think abantu bakuwalanira ebintu binene. Nessimu gy'okwata. Even that phone you have eyina beeruma. Bannanga obujja kya butonde. Jealous is true, is born, is there. Abantu abatuwalana tebatuwalanira binene. President Museveni abamuwalana batono. Abawalana Museveni batono compared kuba kuwalana gwe. Nze nkubuulira. N'engatto gy'oyambala ogwenda n'ogula engatto empya n'ekufuukira engatto. Nga mikwano gyo gikukyaye kuba oyina engatto empya. Bana abantu batwagala tuli bubi. Mwegendereze ensi. Si buli yaseka nti aba aseka. Ate si buli yasirise nti aba talina byakwogera. Yo success eruma bangi. Abantu bagala bintu bino oli mu ddwaliro. Abantu bakwagala oli mu kkomera. Abantu bakwagala tolina kyolya. Ebintu bisatu ensi gyekwagala. Oli mu kkomera bajja kuseka. Oli mu ddwaliro baseke. Talina kyalya bamugobye muzigo awo we bakwagala. Nenti waguze ettaka. Teri asanyuka. Mbu waguze emmotoka teri asanyuka. Nze ebyampalanya nnyumba eno. Eno ennyumba ye yampalanya. Sigamba nti nali mubi. Naye okuwulira ati John yayazimbye. Ne bazimba omutima. Azimba atya gati tunazimba. Sente yazibyewa. Omuntu nayagalira ddala ategeere wajjojja sente zo. Banne muli babi. Ne basooka bakubira buli mugaggawo ne bamugamba ebigambo. Oyo muyaye, oyo mufere, oyo ajja kubba. You guys. Kyobala buli mugagga afuna sente yeekweka. Nali sikimanyi lwaki buli mugagga bw'amala okugaggawala nga yeekweka. Nze ennyumba eno ye yabaluma. Ne banzigulako olutalo. Abantu be nali nabo nga tuli atuseka. Within a second omuntu omutima ne gukyuka. Ngagamba tubeera ffenna. Omanyi mikwano gyaffe giyina we gyatuteeka. We gitaagala tuyite. Do you know that? Your friends bayina level kwe baakuteeka nga bamanyi toyinza yitawo. Abamu kumwe mwina mikwano gyammwe today. Tejagala mukole embaga.
nga gigamba sente anazijjawa. Your friends tebagala okole kwanjula, tebagala okole embaga nga like consolidation yabwe gamba sente taina jajja zijja. Bali kubbaawo bamubulira ebigambo. Omwaka ogujja akwagala gwoba oyagala. Mulekerawo okwesiba ku bantu. Omuntu akubeererawo gwoba obeererawo. Omuntu akubira gwoba okubira. Guys, mulekerawo okwesiba ku bantu. Mulekerawo okunyumiza abantu ebizibu byammwe. Stop telling people your problems. Bonyumiza basanyufu. Hojja omusajja wange mundange namukwatidde mu bwenzi bebagenda okumubba. Nze nina wana amakaba awusigalo omuntu yajjanga awusigalo leero yafumba. Mwene nsaba abantu tebalina nsonyi. Bannange ensonyi ziwedde mu bantu. Oleeta omuwala nga awusigalo nakubbira omusajja. Amaka wano weegali. Nga nnyini go yazaalamu n'abaana. Nenga takyagalimu. Awusigalo yagatwala. Gwe yajja e Masaka. N'oleeta awusigalo n'akuloga. Nola kati onaleeta waki. N'oyamba omuntu n'omuwola ssente. N'owola omuntu ssente. N'atuuka okusasula n'akuvuma ebigambo biyitirivu. Nga bw'oli omukopi ku ssente ezizo. As if gwe toyina baana. As if you don't have children. N'omuwola ssente zo. Olowooza owola mukwano gwo. Olutuuka omubanja bw'ati. Asooka natandika mpola. Nja kuwa ku Lwokuna. N'okuba ku Lwokuna takwata. Ekivaamu nga agifuula mpalana. Ekivaamu nga agifuula mpalana. Notuuka n'ogana abantu nga tebakyaswala. Abantu olwaleero abaagala okutta abantu babawa ssente zaabwe. Leero yaggulira abatemu akutte. Ku ssente ezizo z'omubanja kwagula abatemu akutte. Nemmwe enensi nze I've seen things. Era sikyali excited. You guys, ejjo Christmas yabaddewo. Nabadde wange. Christmas yawedde nga sivuddeeko wange. Nakoowa abantu. Omuntu n'akuyita ku Christmas n'amala n'akulangira enkya. Oyo nze amuliisa. Ne ku Christmas yali wange. Ayuma. Kandi ewange, kambeere ewange. Neekuba akasabbuuni neebake. Sikyasumbuwa bantu. Guys, omwaka ogujja sijja kusumbuwa bantu. Kambeere ewange. Neekuba akasabbuuni neebake. Mugule embwa, nze nina embwa yange wano. Jembulire ebizibu byange. You guys, I bought a dog purposely kujibulira my problems. Kabuli gwe nabulira ebizibu byange ngangeya. Mugenu basa bali ku social media bali kunze. Nogane abantu bano nabagamba ebizibu byange just bampe ku magezi bakifuula kyakulwanisa. Kati nagule embwa. Ate embwa enange yezaawo. Mwamanyi lwaki Anitaira yakabanga embwa yefudde. Do you know why? Wadama gambo embwa yafanjala. Embwa te yafanjala. Do you know why Anitaira yakaba? Jango kwate essimu yo. Mukwano wano wakulemye. Wano wakulemedde ddala. Simu kyevuga ng'omuzikiti. Kati olwingitoni gye wateekamu etegeeza ki? Sibanne saagala kumpogganira.
Esimu ina ringtone eringa itabazisi. Wano wakulemye. Bannange. Eyo nayo ringtone. Kali we bakubira ekirunga webase. Naleese omukozi naye maamaddeyo. Kuva Masaka. Naleese omukozi ewange naye andi wano. Naleese house girl. Naye mpulira yakamalawo olunaku lumu yazze jjo naye mpulira guys nkooya abakozi. Ayina ringtone bannange. Guys, I have had enough. Okay, madam. Ndozo parking ebibyo. Encholi nye bus. Sijja kusobola. Nzikiriza. I think I have had enough with you. Kansimule kali kambiye kolere. Bannange. Aluma amanyi ekiro. Anyampa. Nze naye nadde okulaba omukozi anyampa ngono. Oba byali atabiryangako. Guys, omukozi akuba omukka. Yabadde asimula ennyumba. Nakutamiriza naye nga nyampa. Madam parking ebintu byo. Kyonzikiriza tulemaganye. Nzikiriza tulemaganye. Maibwe mtu mga nti balandi road tuli babi. Nga sanyo sobalaba. Naleese omukozi tobola nga afuluma. Twabye omuwala afulumyawo. Anyampa. Aluma amanyi ekiro. Abantu badde wano ngambi bagamba ku live nga balooza nsaaga. Gwe musanze nga afuluma. Ngire male ne live bane enfunya abagenyi guys. My friends. Focusing is you. Yomunwe nekenge kako babaletere. Ya makaga kizungu emyenge mba najyo. Ne gundi black label wali. Ya fun. Emere babaletere. Kankube mu cafe Javas babakolere orders. No, David kankubulire. Obulamu wawe twabusa. We have lived past that life now. Ebyo mugenyo okujja atodduke kuduuka emyenge jange gibeerawo. For cousins gulino Ebrands yagompa ku birthday yange. Guno ne mama abana balisse mugule. Nagizemu guno anguli akwete. Ba leta ndabe kuogo champagne. Ava Ebrands ya zimpa. Ne mama lero nombadde wagenda ku beach. Ne mama birthday ya Mary yayendese. Bane happy birthday Mary ya. Amelia Nambala. Kino chima dubala chafunye Christmas. Birthday Amelia Nambala anti yandese. Nererera tuyino genda ko mubala like I want to rest in the bar. Yeah, we get a table. Lero rakumeka. Lero Friday Ebrands. Huwa. Kwa bala acheri kola manye ndodoka genda deke watali nnyo bana ba munyankwawa which bar works guys watali nnyo ba munyankwawa basazi bansawo ba unyakamwa guys ze chata nya mabala ge chibuga bana ku unyankwawa omuvubuka kujitako ate baba na table ne omuvubuka kutunuzamu enkwawa nga eunyanga tia gas gwe bakuba Bobby Wine. Balachi mezo H2O sigena mistil best hotel waliyo ba malaya. Which bar? Best hotel go to Aru. Aru si wabi. Nenaga mabala ge bugolobi nago simabi. Kaski bring MC which nga semulabako. MC which emotoka yange bagiresa nanyi nagitutte kujoza ati bade mancholi yoga sijira nagenda kukuluga sibanya kulugi wanyuma bambi I loved the atmosphere, it was good. Bajita kulugu siba kulugu eri awo bugolobi. It was very nice.
batuula sibaba mune batuula eri najagala. I loved it. It's a nice bar. Although enkubo zaabwe ntono but I loved it. Baladonje Junior send me 50 ke omawa omawa kisirane gwe so kenkwe emitwalo gyange 5 mbulira woogonda aka tukyagaba sente bwezityo nga toyina kyotukoledde. Nangamba Donezera yaddawa genda ku akawunti ye nzamutereka. Junior leero birthday ya Mary ya nambala iye birthday tugenda kulya sente bwe twakowa oli muri wabisi agamatako gange nyoko yabadde yagampola genda kwero sondo manyese kyayagala kumanyira ndi muri wabisi agamatako gange genda kwero sondo ope. Onangamba gandi waka badde nkola wa nyoko mugamba ngobe. Shalom yatugambye kasuku wankwe ebyo tebinkwatako. I pity people who pay Junior visit. Engeri nyoko gye yanzimbire ennyumba yange. Manyi bamanyira Kasuku's wife invited you for dinner yenja gendayo. Beautiful mukyala wa Kasuku yampise tugenda ku dinner. I will go njagenda ndye mmere. Nze ne Kasuku ya brothers. We are friends. For figure yabagambi. Let me tell you guys. Inze Kasuku ne for figure tuli ba mikwani. Kasuku is my brother. Kale wadde nterero mu isamwe gali na era Kasuku likes me anjagala. Kasuku anjagala era anjagenda yo. Nyenda genda ewa Kasuku ewa beautiful mukyala we indie mmere era kibalume. I will go. Junior bajja kuweera y'obutwa kasita nfanga nzikuse bisigadde tebinkwatako. I will die when I'm satisfied. Sewa Kasuku nyenda obadde omanyi nti Kasuku yankyawa. I'm his brother. Me and Kasuku ya brothers. Mubadde temukimanyi. Wama happy Merry Christmas Kasuku. Merry Christmas my brother. Merry Christmas Mama beautiful mukyala wa Kasuku. Merry Christmas and Happy New Year my brothers Moana, Nicholas. It is me your Uncle Junior. Yes, omubwati. Abana ba Kasuku nga banjagala. They love me. Bamisinga their Uncle Junior. Bambi. Oh, Baba. So you thought that me and Kasuku tetweyagala? Munange bampise ku dinner. Mama waffe mukyala wa Kasuku beautiful yampise era nyenda genda ndye mmere. I'll eat the food. Salumu nawe kulika yeruzira my brother. Mama ngofananye nkoni. Salumu yafananye koni. Lata nyuma nga tayina nviri namwe mwakirabye. Bambi ki Salumu. Yafananye koni Kasuku ate Salumu ofanana bulungi without hair. Era mukubiddeko nga Merry Christmas Salumu. Johnny ya mwamala okusiba munnammwe. Kasita yavuddeyo bannange. Nze ne full figure tuli bankwe ye. Mama Flower bane full figure my sister. Merry Christmas full figure. Full figure mwagala nnyo. Nze teri agenda kunzija ku full figure. Mami Flower anjagala. Jo twabadde no wa Kenzo. Ku birthday ne muwasama era Junior okola kine full figure mujja kufa ennugu. Nze ne full figure we are brothers and sisters. She's my brother. So Mama Flower nkutumiddeko big up. Esente nazirabye ze wampadde hana. Abo mwaka ogujja we tugumalako nga tetunnayomba. Abantu bawandise nti
Full figure ne Junior a few moments later. Nange nyanga ziraba naye tezijja kubaawo. Kati balinda ddiwe tunayomba. Tujja era kuyomba era tuddewo. Okitegedde? Era few moments later Junior ne full figure era tujja kuyomba era tuddewo. Tubamalemu akajanja to mind your business. So wama mama flower nkutumiddeko full figure my sister nenkwagaliza a Merry Christmas and Happy New Year. Kasuku Merry Christmas semanengene and Happy New Year yani mpo samahongo. Erinnya lyakwata baba. Erya samahongo. Ne teri ayagala linnya eryo nganzi. Erya samahongo. Ate Kasuku nno najja alyagala. Kasuku nga yagala erinnya erya samahongo namulabye ku kooti. Bwakola kalati. Owa full figure yalijja wa erya samahongo limunyumira. Full figure otukolera olunaku. Full figure berinnya lya samahongo yalijja. Kati Kasuku buli omwami ita samahongo lyamunyumidde bambi ate nafaanana samahongo. Ka olubuto olaba obunene ya. So omwaka guno bwetutyo bwetubadde guys, ketulinde omwaka ogujja how things will move on. Nenga mbajjukiza please subscribe on my YouTube. Mugende kutamale mirundi live. Nebaza nnyo mwena abansupporting ku YouTube yange. Next year kwenyenda okubeera, even this year ngenda kubeera nnyo ku YouTube. This year I want to thank two people. Abambereddewo of 3 people. Asooka ya Mary ya Nambala. She has been there for me. Bambi ankoledde ebintu bingi this year. Omulala ye Ronnie. Junior Ronnie muleeteko mu kamera. Tabyagala. Tajja kujja. Ronnie tajja kujja mu kamera. Tabyagala. Mumanyira. Tuteekayo our friends abatubeereddeko ne mubaddako ne mubavuma. So Ronnie will not come. Naye abatumidde. He said, omulala ye Chris Banina Bambi. That guy has been there for me. Kingi, webale nawe. So, yolaleero ndoza ye lwaki sigikomya wano. Yeah, we meet tomorrow. Nenga happy birthday Ameria Nambala. We wish you a very happy birthday. Wadde tosobodde kubeerawo abadde Germany. Ne Kasuku akubeereddewo. Naye ambeereddewo. Kasuku ambeereddewo. He has been there for me this year. Kati you are happy now. Manyi bye ebyekisiru. Era owulira Kasuku oyagala munyigewo. Mubusalemu. Kati mwagala busalamu. Kasuku webale kumbeererawo this year. Anti kati obiba tebitunda akosike babadde baagala. Babadde baagala. Mwelaba mwe. Have a nice day. I sign out. Rachel the Blessed. Mwete muli mu campaign za Museveni Rachel. Ne mama banga abasajja be mutisse. Campaign bwezigwa mugenda okuzaala abaana mu buli kibuga. Bangambye ba TikTok ne bannamawuli abali campaign ya president. Nti muzadde abaana mu buli district. Era campaign bwezigwa bagenda obasuulira abaana mmwe. Kasubire Rachel the Blessed. Bangambye nti abaana be muzadde gulupa kwakiwa